obubbi, obufere, omululu, obunnanfuusi, okweyagaliza kw'abakozi ba gavumenti kugenda kumalawo bannayuganda. Mbabuulira bino nze Mukasa Andrew, Bajjo Events, abangi gwe mugoberera sibalimbangako, mungoberera nnyo, nze mbabuulira amazima. Covid bamuteekamu ebyobufuzi ne balya ssente zonna, ne bazimba amazimba, ne bazimba ebizimbe, ne bagula amamotoka, ne bagula amataka, ne bagula ebyalo, ne balimbalimba abantu nti Covid yali mungi, kumbe ssente baazirya. Twasonda emmere ze kennyini nasonda, twasonda ssente ze kennyini nasonda, naye n'accountability yabalema okutuwa kuba ssente baazirya. Bannyini nsi maama, Katonda bye yatonda okuba obulungi, Katonda bye yatondera za KDC, Katonda bye yatondera okuba abagagga, beegaggawaza. Naye nina amawulire nti buli yakwata ku ssente y'abanaku, buli omulambo ogufa emulago nga gugufudde Covid nga wabba ssente zaago, ekikolimo kijja gy'oli. Buli omwana omuto afa ng'afudde Covid nga olya ssente z'ekibi, buli kikolimo kijja gy'oli. Kubanga njagala tumanye ekintu kimu nti obutaba na mwoyo gwa ggwanga, obutaba nationalistic, okweyagaliza ennyo bye bisudde gavumenti eno eriko. Emmere abantu gye baasonda mwaziteekanga mu supermarkets zammwe. Ssente abantu ze mwasonda n'accountability ebalema okuwa. Covid omutuufu azze, temulina pulaani kuba temulina ssente. Tewakyalina muntu asikirizibwa kusonda. Pozi nga bamisi Kiggundu ab'emitima emirungi. Era naye miliyoni ze 503 ze yabawadde nazo mugenda kuzibba, muganya okulumirirwa abantu. Kati gwe omunaku sharinga video nkutaasa oleme kufa Covid. Kubanga njagala nkuzeemu essuubi, nkuzeemu amaanyi nti agenda kuba Mukama Katonda, agenda otujjamu eno embeera gye tulimu. Omunaku kola bino wammanga owone Covid. Kwata ebikola by'enjaga obifumbe, otekemu enniimu, otekemu katungulu cyumu, otekemu akeeyeeyo, otekemu ebikola by'ovakkedo, otekemu ebikola bya kalitunsi, otekemu ebikola by'omuyembe, onywe nga bwe weeyoteza. Osobola okweyotereza waka mu bbaafu, n'obiteekamu mu bbaafu, bw'omala okubinywa nga tibyennyini obiwa mu mazzi agookya ne weeyoteza, onywa bwe weeyoteza. Keera ku makya onywa amazzi ebintu ebyo nga byokya obinywe, mu ttuntu obinywe, olw'eggulo obinywe. Bye bisinga amaanyi, ye original vitamin C, bye bigenda okulwanyisa endwadde, enjaga etta cancer cells. Atulwalalwala. Mu abakola steam, mu sauna, muteekemu ebikola bya kalitunsi, muteekemu ebikola by'omuyembe, muteekemu ebikola by'ovakkedo, muteekemu ebbombo n'omululuuza. Musobola okuteekamu ka akisi mu ebyo ebintu bye nkugambye. Bw'okola steam okumala wiiki nnamba ng'oli wa Covid n'otowona, jangu ontemeko omukono ngukuwadde. Bino ebintu abiwadde abantu 40 bawonye, babadde balwadde mikwano gyange. Kandi imagine nabasanga ku kkubo nga bali mu kusiza mu bimotoka bye babataddeko by'okusigeeni, ne mbagamba temubonaabona mukole ebintu. Era kati bankubidde bampa bujulizi. Bagamba Dr. Bajjo bali kujjanjaba. Naye omuntu yenna ng'olina essuubi ti gavumenti egenda kujja ekuyambe owone ekibambula kya Covid, tebiriiyo, ogenda kufa. Kakati gwe mukwano gwange ng'olina siriimu, ng'olina sukaali, ng'olina puleesha, ng'olina kansa, ng'olina alusa, ng'olina enziku, ng'olina kabootongo, tova waka. Nyamba buyambi weeteke mu self isolation. Kuba Covid eno banakwata togenda kuwona. Kuba ekibi kya Covid ono akuluma tomanyi nti akuluma. Bagenda omutegeera nti akuluma ng'amazeewo amawuggoofa bufi. Jjukira immunity yo tesobola kulwanyisa bintu bya mirundi ebiri by'amaanyi. Jjukira buli lw'okolola amawugwe galwala. Jjukira AIDS anafia system. Kati mbadde nkusaba ng'okyayagala okubeera ku nsoko z'obwana bwo, weekole kye bayita self isolation, tofuluma waka. Weeteke mu self lockdown bw'obanga olina ekirwadde. Mmwe abalina immunity gye njogedde nga temulina birwadde nga muli balamu nga babbajjo, mukole amagezi ge mbawadde. Mujja kugoba Covid. Singa ate mu Uganda tusitiiminga okuva ku makya ne tusitiiminga emirundi 3 olunaku okumala weeks 2, Uganda yonna egenda kugoba Covid. Naye bagenda balimbalimba, simanyi mukole kino, simanyi mukole kino. Bano abasajja n'abakazi bavampaya tebafa ku bulamu bwo, Katonda yakufaako. For God and my country, for God and my stomach.
bana abasajja bavampaya muve mu ebyo mwefeeko abasobola okukola self isolation muzikole mwambale mask temwambala buno mask w'olukumi bulwaza mugule mask ziri ez'emibiri eminene ez'enkumi 5 n'omutwalo mugule bu sanitizer mutambule nabo toweekwata mu face tokololera mu bantu toyogera kumpi na banno kubanga obulamu kya bbeeyi covid yasemikwano gyanga 10 bemmanyi kakati nze nga Bajjo mba mulyaza amaanya bwe sijja wano kugamba nti genda weefe nze nkwagala oli mulamu mbadde mu kisenyi mulabi bye tubaddemu mbadde awo ku wino mulabi abantu bali abalwadde muyiga okulya obulungi mubeere bayonjo obuyonjo bwennyini butaasa covid sigenda kwogera bingi sagala vidiyo mpanvu naye ababbi ba gavumenti munaye Katonda bye yatonda okuzimba amayumba mwabaagala okulya ssente z'eggwanga muzimaleyo ne Montana muliziriirayo abanaku ke baffe ate buli mulambo ogufa covid nga wabba ssente ekikolimo kijja ku nnyumba yo kalina zizo kalina mujja zirabanga zigwa mujja kulaba abantu abafa kubanga ono covid taliko mugagga na mwavu ate Katonda ano covid atatta baavu atamu abagagga babba ssente z'abanaku nze mbalabudde muligamba Bajjo njogera nsigadde ndi Bajjo events kiriya process